because of gobera wala naye abeera wala. So tugende kati ku birungi byofunye ku TikTok. Actually ebirungi byafunye mu TikTok sejjusa joininga TikTok. Sejjusa nti TikTok eno when nagijoiningira nali simanyikiddwa nnyo tugambe segera ne kati saawa eno nti nsobola nze n'okuyitibwako wano kutegeera bulungi jangu onyonyola abantu gwani segera nti nze nsobola sami wa Mighty Family mumanyi asobola kukubya essimu nanga blood ki ekiriwo ogamba otya tukole wano ka video azizi nakola ka video bani ni meetingako bano ba bondi Akimanyi bani segera afuna nenga nga sigo banoonyeza na bano ne bakunoonyeza nti twesanze mu kifo ekimu segera afuna yes to meetingako nekola amasati like this one here nabana ne bagagula ne gagenda ebweru osegera ne bagagula ne nfunamu nti nsobola ku aninga nti wemba wadde nfuna omutwalo gwange ku byennyanja wano nsobola okufuna yampa 5 okutegeera njiwera omukaaga so ebirungi bingi mpozi n'emikwano nali sikumanyi yes but it was TikTok netwemanya era kati tuno tuli wano ffenna basharifu bani kozi basharifu nali mwagala nnyo baserebu wange nganyiza n'okuddawo nenkolamu kagundi ke osegera yannonya najja nanga bro njagala nzijewo wanga mubera busega nannonya najja netukola muki ka video Miki omayina yenze serebu wange njagala nnyo byakola bano yabadde ku gundi ku TVM nagamba nti bantu bano yayosomya abantu basatu nagamba no ne Tom nze bemanya abalina ki original content abalina content ku TikTok nagamba bala sikola ki sibamanyi so wawulidde bulungi nga serebu akubiginga up I'm recognized at this stage so sejjusa byafunye mu TikTok yamanyi yogedde ku nsonga y'abakyala ate bagamba mu baserebu ku TikTok mmwe Miki ya Sharifu kyemukoze abawala ku TikTok naddala bakadamu mumazeeyo bonna kituufu timutuuka n'okubalwanira actually ekintu ekyo kiba mu ngeri eno nti ebiseera ebisinga omuntu wakulaba ng'oba tugambe n'akulaba ewantu wangi nti kale nobeera serebu we ye nakutwala mu ngeri eyo ebiseera ebisinga bambi afuna tugambe interest nti asobola okujja mu inbox yo n'agamba hey Tom kyekiriwo bambi njagala kubeera mukwano gwo ofuna ne muva ku mukwano naga kati mbadde nsaba twogereko ewalala nga si wano ku TikTok WhatsApp bambi n'ogamba izo bayina positive vibes n'ogenda n'omuwa enamba ne munyumyanyumyamu awo bisiyo betanagana ne mutuufu kwagala nze ebiseera ebisinga nze by the way newamu ku ngeri yakatiibwa by the way ndi taata ndi taata nyina omwana wange wa myaka 2 yani respect to you good kati njagala nnyo netwalira nnyo mu kifaananyi kya taata ate nebino ebyebakazisa kabiraba nti like Facebook twaliko ku Facebook era nga tukikola ki tukikuba nti omwana asobola okujja like era n'akwatakinga in one way or the other era nebyo netubikola nemukyankalanya kati ngenda olaba nga si birungi nti tekirina nnyo impact kinkolako nti nziraawo njayane nsobola okirekawo nemugamba you love me nange nkwagala naye entalo z'abakazi kweziri ku TikTok naawe ozimanyi munaye zibaako lwakubanza sinazibaamu abazibaamu bo bamanyi mbawulira naye sibamanyi bwesigalira ku Namata wange na Samimu ate batwetedde Samimu naye wattabu naye kati kambuuzemu engeri gy'okyusamu amaloboozi gano kirina engeri gyekikyusizaamu eddoboozi erya bulijjo lyogeramu n'abantu oluusi oyinza okwerabira ngaoyogera n'omuntu ate noyogera nga Namata oba nkwata essimu neŋŋamba yes hello kati nenekanga nga njogedde nga Namata osegedde nekwata essimu neŋŋamba yes hello kyekiriwo beautiful Tom omanya mpita beautiful Tom osegera
kati abantu abakiwulira eri ku side y'essimu teba complaining nti yo why tujjeko bi TikTok byo. Actually sinafuna nnyo engeri gyendi nti era abantu bangamba nnyo bagaa Tom gwe togenda mu ntalo esegeera sigala gwe kola work otujja mwagala so sinafuna nnyo kyempita balabe oba atayagala bintu byange engeri gye siwemulana nnyo sijja kuddawo kubawo kigambo nga wenagambye nti ndi taata ate ne mukadde wange ayinamu omwana wange wali so kati wenjira ekyo muwala wange n'akiwulira ayanagadadi. Anyways, kati abasinga bategedde side ya TikTok eyo nyatuddeyo akatambi tukavugemu k'emabega eri bakuzaalawa. Ndi musajja nzaalibwa Mukyala Nambaale, Mukyala Nambaale ku kyokuddwaliro okutuusa Mukyala. Okay. Yes. Olwo taata ne mama be baani babazadde waka abantu ng'abaana nga bameka? Muzeeyi wange amuyita Mugerwa Hannington ndamulira ye naye tukola naye awe Busega kale mwali mu kitundu Busega naye lwakuba ye abeera ono ku Masaka Road eyo munda. Kati mukadde wange omukyala ye Wange nammire respect you mami ye ali Mukyala. Okay, bonna bakyaliwo. Bonna bakyaliwo. Alhamdulillah. Batuzaala abaana bana mu mami nenga muzeeyi alina abaana abalala asista wange basista basatu. Okay. Nzo omulenzi omu. Ne wa mami. Yes, anti mami ye mukulu yali omukyalo omukulu. Yes. Olwo gwe oli mwana wa kumeka? Nze nzirira asembayo meaning ndi wakusatu. Amakweko kubanga ama wakulira mbakazi nobeera ng'olowooza nnyo ku amakole golina okukola ennaku. Awo kati ntandise okitegeera. So okulidde Bitiyano okulidde Kampala? Mukyala nasomerayo obusomezi primary. Nasomera ku primary Mukyala ne malirayo P7. Okay. Ne ngenda ku secondary awo Mukyala SS. So liriyo ddene. Yeah, ndimanyi. Nasomerako paka senior 3. Kati we namala senior 3 ninamu ekitone ky'omupiira nsamba omupiira ni mulungi. Ndi midfielder by the way. Nja kuwa Lawrence pozo ozanya wa? 6. Namba mukaaga. Ye muntu ajoita sije waita entabo eyo. Yeah, kati nze ndi attacking midfielder. Namba 8. Ya oyo mutanyo mugezigezi. Manya abo kati nze ko wali ku kyoto wali. Yawo mukuteeba. Allah. So, senior 3 uyatuuka nefuna basari. Okay. Najifuna zana mixed. Kwani mu Ntebe Road. Yampa basari. Yeddiba. Yeddiba. Yuka wali nali nsasula school fees. Kuno nafuna basari. Nefuna opportunity eyo nemba mukusasula nemba nga nkolera ki somera bwerere. So we nagenda kuzana mixed je namalira senior 4 kati ate senior 4 najimala ndikira muno mubamu n'okugula tubanga basambira mupira tubanga bali mu premier ate light eye nengula basega jukira ba coach yabakwinako obuvunaanyizibwa bwa musambi wange biki ate light eye Seguku era ku Ntebe Road ne bangula nengena nensomero HSC mbakubira eddiba era nga nsomera bwerere ndio namalya senior 6 mu 2016. Okay. Yoke nyingire ebyennyanja 2017. Awo oli mu vaaka. Saatula nnyonzi. Bamala went no yingira straight. Tatolina kyo ngamba. Wali ng'osoma oli oyagala kubeera ki? Mwana abaana beera n'obuuza do you want to be nagamba me want to be a doctor. Engeri gye nali omupiira kiro kyange kyonna nali ntunuddewa diba olwo musambi ki? Njagala nnyo Messi biseera ebisinga jajja goat pozi n'aba wano waliwo gondi ono Keziro Kizito yali inspiring nnyo nti yali akubya ne Kasimu nga kolako jangu tusambe mu natwalako awo genako ne tukuba bu friendlies so yali kyaliwa nnyo kati nga mwagala nnyo bano nga inspiring nga takumala mu maanyi kisegeera so nengamba itikani kisegeera kisoboka okuba nti wano ebyaffe sibitegeke kutegeera wani waleka kisebo nga gwe Cristiano waffe yes oyina olwana nti ebiseera ebisinga n'okuyisaawo oyinza n'okwetaagisaamu kano kisegeera ebintu ebyo n'abatagaliza bangi soka akapiira nensigala kakuba nsambamu nze nga nze ne bakyaliibo nonyumirwa olw'ekitone ekyo n'otakikuuma nnyo ate kola ki kugwa. Yes.
So eyo nga tuvuddeyo wali mwana wa kikula ki naddala musi mu ssomero nemu abaana nga bikula bisatu oluna abalira sitaboni abali kwayat ennyo bali ab'ebitabo kati ng'omanyi baboola bacyankalanya tebagana tula mu kiraasi kati nze by the way nagenda n'okumaliriza okusoma nga uniform yange empya entya nali sijambala yambala kale nettaliranga nnyo ddoomu mbeera nnyo mu ddoomu mekasiba mpola tolina kyoŋŋamba nga nvayo kulya break kuddayo wenje so nali yokusoma susa sijagamba nasoma nnyo ebitabo kuddaawo kwestressinga kwekyesiwa kola combination ki nkola div et art anyiramu ki art kyange musajja manyi osiga ebifaananyi nali kuba ekifaananyi kyange okubanga omuntu yannemaye okuba omuntu ye yali yagaana kati tusooke tutumire ku ba obi ne ba ogi ba mitianeses bayinza okuba gye bayo nga tebakimanyi sooka obabongeko. Okay, so ba obis and ogis ntumira okusookera ddala bamuyita Chega Derek yali yatusingako kale tugambe oyinza oba mu senior 3 ate bo bali mu senior 5 naye bambi ekimuntumiziza mu kusookera ddala twayawukana ebbanga ddene kuba ye yatulekawo ku ssomero naye yesterday yankubidde sina nga njagala kwogerako nawe nakubira nampa ka message kankutteko nanga keep on tofaayo ffe twagala nnyo waakawo kubidde ku inspiring nga twagala nnyo bro tunyumirwa byoko osegera ntufu omuntu ono aba wanjawulo so respect to you brother Chega Derek. Ntumirako era ku Mutyaneses still waliyo Mildred yali mama Kikaaba first cut wo mutumiddeko naye omanyi owa senior 1 ogwa akomererawo mu senior 1 kitegeerawo ekipoliisi manya biki byonna so mutumiddeko nnyo Vivian Tendo mumanyi oyo muyimbi she's my friend twasoma naye classmate like even like deskmate teza gomanye ebyama bye ndi wano atudde wano agomanye ebyama bye ani yali amulwaza wa musaka tugedeyo naye nga diva twagala nnyo good music only yeah man eyo nga tuvuddeyo ne tuyingirawo zana mixed okusookera ddala ntumira Lampard nagwe nali kyali wange yali Lampard ye twavaayo naye tene tugenda ffenna ku laitayi diba osegera kwaliko anyawo omulala babola waliwo Kasule Musa kyali wange naye kati nkyayogera naye era ku TikTok kwalyoko njakuonako mpola nabo bangi babola bonna twali tusamba nabo so ogenze ne ku laitawo so twayise wamu nabo nabongeko omulundi gumu bonna n'abasomesa baja yo ate ninayo kabulaza wange amuyita Tala Davis yali captain magala nnyo kabulaza oyo ninayo Roni ate ye nava naye ate ku Mutyaneses namuyingire system nafuna kabasari ate nze ate ne muwa opportunity badanga mutima gwange gwagaliza ne mga bro osobola okujja tukuba ka trials ze coach njayogera naye kiki era ne kati akyantenda nga bro kwampisawo myaka emiri ogimanyi nkitegeera ba 6 n'osomera bwerere so naye mutumirako nnyo naye nkyali naye plus yo coach wange kochali boziru bani bonna so nga twagala okumaliriza right now TikTok wawo ogamba weekutadde wootali luli aisawo eno ndisereebu togeze maanyi ndi sereebu yes toyina kye baŋŋamba nti nfuna omusimu oba abantu abamanyikiddwa osegeera nfuna opportunities ez'emirimu bannoonyako nange nobuli nakunoonyako naga bro njagala nzije nkulabeko tukoleyo ka vidiyo notamusaba sendi naye naga kwata amata kwata mwana soka ofunayo ka soda nokafuna kati tulina akafaawo ke tugenda mu bakaita Gladiator Paradise kamayi tukakubira kale tugendayo ne tubabayo kontukiringa bambi ogero tukayo abali baje bambi tomu bambi kaselefi bambi tomu Namata kasele osegera ebintu ebyo ate abavuka yemwagala osegera kati obonjagaza ashinze obato kyalina kyogamba tuna kyogamba olina pressing ekiwaya naga bro wati kiwa saba kyoyagala oyagala ki nomukasi nakyenjagala naga kale jangu
bakuwe enkoko afadhali ati fadhali kubayemu Asekeredde sitemugenda okukola kunyirira bunyirize kubeera n'abakazi onfuna anyways nga twagala okumaliriza ebigambo kyoyagala okulekera abafans bo abantu era abatwagala okukimakinga ku TikTok. Let's use this opportunity abatwagala okukimakinga ku TikTok nabo bawe ku magezi bakole bato actually okukimakinga ku TikTok kintu si kizibu nnyo kyotya kola good work video yo giwa obudde kola ngo otagetinza abantu bangi nfuna ogambe nti essaawa eno tagetinza abato abakulu nfuna n'abakadde ofuna always yiyanye ekintu ekikyo otya bino nkoze ennyimba biki olimba siruwo Asekeredde kola sound yo gamenti kakati essaawa eno ndi wano simanga nkola biki bigambo bibyo ebiseera bisinga sound yo weetunda osobola ofuna ba followers katika kuwe ekyokulabirako nga olwo omuwala amuyita Edith Spears yakoze video yafunye million 2 egenda mu 3 views wawana Uganda million views ozimanyi ezo yafunye ba followers nozang nga mutwalo mufuna yakoze video sinagiraba yabadde mutwalo ba mitwalo 2 kubanga yabadde ku bino bibagira mbu notekayo ekifaananyi kyo nga wali then nola nekakyuka nawo oli kati ako so kino yakakoze nga bambi kalungi yakakoze yakazuuka bwati nga mutufu afaananira ddala akakima kyokka wali nga ka makeup kasomye so oyiiya nogamba kati nze njagala mbeereko unique in one way or the other tosobola butakikuba muganda wange wenna ali ku TikTok kale nga olina weyagala otumirayo mu kusookera ddala ntumira baganda bange ababiri wasfa D oyo namukazaako Queen Dancer era mwe bali mu video zange mbawa amanya Sifini Britoni nkwagala nnyo brother oyo muganda wange Nagambye Samimu ntumirako Boss Emma ow'Ennuni ogimanyi Byejanja Boss Emma nkwagala nnyo brother and everyone benkola nabo bonna abanjagala bafaani bange kuliko Ans bamwita Anna wa TikTok kuliko Chut Beyonce kuliko abawagizi bange bonna gamba bawala be basinga naye tetujja kitwayawo tansubire Namata tagenda akola kitagenda kunyiga otumidde bakazi bokka yona abalenzi Sharifu Mickey seems too funny Namata naye ajjategeera anyways botyo tubadde sikola nzeka thank you so much for coming in bro kyakabi nnyo okubanga otusazeeko tujja kuba tukolayo covid tujja mukyayirako eri ebusega mu Byejanja tulabe engeri gyabeeramu tukoleyo video still revealing omulimu omutuufu gwakola so temumanya this is the only way we can inspire other people okulaba muno babeera nga ate tebabeera nnyo baamalala naye nga tubalaga muno you can still be this slow ate you can still be this sigamba nchikuye ku TikTok ate no Byejanja yankamveyo siga nchikuye ku TikTok ate mu dduuka kanveemu ntandika kwefuula wakabi nnyo no so keep on doing what you're doing as long as you're doing it for with the good intentions cause nakatalekeka nange njagala kubaako YouTube like channel YouTube channel jiwa abantu YouTube channel yange ndi Tom D 555 Namata Tom D 555 Namata abantu beteekateeka mu bintu gibaddiremu omulundi gumu Tom D 555 Namata anfuna era nekundi kweri ku like link kweri ku page yange ya TikTok osobola itawo bisinogera ndo subscribinga good work only respect to you bro Smith. Thank you so much. Sikolanze kankola ne mukula manyidwa nga Lawrence mugende ku ya Tom D 25 no Tom D 555 Namata mu subscribing because kubanga ate to going together mukula ne mukula manyidwa nga Lawrence ku camera tu atawateka mu send sibale bana working montage studios abasangibwa njira byenge egenda bawo kyusize kwanize very fast tewali buze yaji salamu wali na editing. Yes, awateka musente sibala bana working montage studios wasangibwe nankulabye awo kubitala ekizimbe kya Prime Tower level 3 D04 ye studios wezili mugende mbawagire bakuba ifananyi ku mikolo kumbaga ne kwanjula okwenjawulo byonna services mugende mbawagire waba kubira ku 0702104425 nawo bwe yagadde okubanga olanga naffe still you can come through okubanga tukuba business yo abantu maaso wano ku channel yaffe tubagala nnyo.